Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero ndine Sumaya Sophia. She's an inspiration to so many girls out there ku TikTok, ku mutimbagano, ku internet okwo. Ayambala bulungi, mutunzi, yebikkirira. Personally, I admire her. Sumaya nange nku admiringa. Mashallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nsenso okulaba. Nzasinza okusanga. Tunuulira ku batulaba obabuuzeeko Summa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ndi musanyufu nnyo okuba nga leero nkyaziddwako ku platform ya Hadija. Thank you. You're welcome. Banaye Sumaya kaakati kweye nnyambala. Ogasseeko okuba soft, ogasseeko eddoboozi. Banaye Sumaya onoonyaako ki? Byo inspirinzeeko tebimala. Naye siri soft. Ono tali soft seeka. Ali very soft. Not at all. Okay. Abamanyi bwe banaalaba kano bagenda seka bagwere. Abakumanyi in person, eh? Yes. Kale ne wakingamba saakikkiriza. Seriously. I'm not soft. Ndabira ddala nga nebuka, I'm not soft. You are soft. Period. Mashallah. Okay. Bitambula bitya? Alhamdulillah sibibi. Mashallah, ekyo kirungi. Alhamdulillah. Kaakati Sumaya, abantu bano eno leero nkukyazizzaako ku TikTok. Bwe bakulaba ng'oyambala bw'oti, weesiba nikaabu, balabira ddala ekintu ekizibu. Omwana omuwala omujja ku nviiri ze okuziraga abantu. Ekyo kimu. Omuggyako feesi ye. Akuyambye n'ataddeko hijaabu. Kaakati ate omuggyako ne feesi. Omutaddeko nikaabu. Alabira ddala nga mu butuufu. Kintu kizibu nnyo okufa obufi. Tunnyonnyole. Si kizibu. Like bw'oba okyagala si kizibu. Weesanga gwe kennyini okitandise nga tolina naakukase. Yeah. So it's not hard at all. Ng'okitandise nga tolina ng'okitandise lwakuba nti bw'oba ogitandiseyo nga niqab, at times weerabira oluusi n'ogijja nako. Mubaamu challenges. Ndaba I have some of my customers bw'obawa olugoye Sumaya njagala okwambala niqab naye ngiteekako mbasissa. Si mmwe kabaddiya nange sometimes oba tossa. Mbasissa. But with time ogenda omanyira newesanga nga it's part of you nga weeba teriiko ng'oli mu bantu kibeerabeera uncomfortable. Yeah. Kaakati w'obeera weesibyeyo mbadde ngamba toginyweza. Nze ndaba eyo tenywedde. Ebeera loose. Oyinza okubeera nga tossa. No, like ojjukira biseera bya COVID, something you're not used to. Nga oteekako masiki owulira tossa. But bwe twaviira mu COVID nga abantu bamanyidde masiki. Nga buli omu kyayagala kugijjako. Yeah. Okay. Bannageza abantu abeesiba niqab sijja kulimba, they look beautiful for me. Ekisooka mbeera curious nga ngamba naye omuwala oyo afaanana atya. Nasooka girabira ku Hajja Shania Kigozi, nenjirabira ku ggwe. Kati ate ggwe nekufolowinga nnyo lwa nsonga nti gwe wali mutunzi ng'olina fashions ez'enjawulo z'oleeta ku mutimbagano. Ye no Hajja just yajja bulyo lwa lumu. Naye kati ggwe leza we wali ogishokeesinga kweganga ogiraga abantu ng'ojagazisa abantu. I kept on following ngamba nayo n'omuwala akikola atya until today. Maze nenkusinkana and I'm so happy. Alhamdulillah. Kaakati otunga ngoye. Ntunga ngoye. Watandika ddi omulimu guno ogw'okutunga? I think nga nkyali ku university nali simanyi nti gunaafuuka mulimu gwange. But there is a way nga ndowooza fashion yalimu nze nga nina engeri gye njagala okwambala naye nga abatunzi tebabitegeera. Nga njagala kino nga kiki ekyo, like ogezaako kinyonnyola omuntu naye nga takitegeera bulungi. Kati nga mama wange alina edduuka atunda material, kati nga mmanyi okufuna ebiwere mu dduuka ewa mami ne ngenda ew'omutunzi ne mugamba ntungira kino na kino. Sikitegedde nga ntuulawo ne munnyonnyola nze nkyagala bwenti ne bwenti. N'akifulumya. Kati nga bwe nyambala engoye ezo abandi abangamba Sumaya olugoye walugjeewa nange ndwagala. So natandika bwentyo ne nesanga nga ntandise okutunga mpola mpola nga nkyasoma obusawo ne mmaliriza nga ndi mu kutunga. Yes. Kaakati ku university wali osoma busawo ate nga bw'osoma n'obutunzi. Obutunzi saabusoma. Wayiga buyizi. Nesanga nga ntandise era bambuuza nnyo wayigirawo okutunga ne mbagala sirina we nayigira. Wayigira ku YouTube?
nagula kyalaani ne nkiteekawo nali nkolera ne ntuulako nga nsamba like neegeriza mpola mpola wesobodde nga mpa baneiba abatunga ne banyambako ne neesanga nga nkitandise. Kaakati buno obusawo n'obuleka n'ogenda mu butunzi oba emisana otunga ekyo n'ogenda mu busawo saafunako chance ebukola tewafuna kuba navaayo nfumbirwa ate emirimu egyo ng'oli mufumbo sometimes gibeera mizibu kuba bayinza okuteekako shift nga tekukkirizisa bbaawo okukkiriza so saafuna chance ekola busawo nga nali nkyagala nnyo. Kwegamba n'obonaabona n'obusawo obusawo nga bubonyaabonya Sophie? No, saabonaabona kyenyumirizaamu okuba nti nabusoma specifically nasoma medical lab kyenyumirizaamu nnyo wadde sikikola but I feel like I still love it. Bwe tukeera enkya ku makya ne tugamba nti kati tukolereyoko wali eddwaliro otandikira we wakoma ku university ekitegeeza wejjanjaba n'ewaka? Nedda, bw'osoma lab ate oba tosobola kwejjanjaba. Kaakati laabu ebeera etya? Kubeera kukebera musaayi? Kukebera musaayi. Nkitegedde wamma. So kaakati omulimu guno ogw'obutunzi gukutambulira gutya? Alhamdulillah si mubi. Lwakuba mu kutandika it was a bit hard kuba nalonda part gye ngenda okutunga nti bw'otandika okutunga kasitoga nti ni mutunzi people expect yo okuba ng'otunga buli kimu nti akagatto kakutuse kantungire gomasi ninayo olugoye lwange eruntungire bwoti ne bwoti naye natuula nenfumitiriza nga we natandikira okutunga kikye nali ntunga era kyekyandeetera otandika okutunga nga nina otunulamu eyo line nga nina otunga ebyo byensobola okukola ki okwambala naye at first it was hard nga we natandikira otunga nga abakyala abasiraamu tebejjumbira nnyo ngoye entunge nga baziraba obanga balabanga ebyabakataala bakyala nno abasiraamu nno nabo nga siba nedda kati bali ku mutindo. Trust me, they really love it and we really appreciate the support gye batuwa. Okay. Yeah. Naye munaye ebintu obituugira ddala nga ddala omuntu eyabisomera ddala engoye n'ozisala n'ozitungira ddala olugoye ne luvaayo perfectly. Kati w'otuukako mu workshop wentungira oyinza okwewuunya kuba nyinza olaba olugoye ne ngamba kati ngenda tunga luno olugoye baliriza ntunze ekintu kirala nnyo olugoye nze wenfulumiza akatiba ne ngamba fashion eno Sumaya outfit nefulumye kati nga manfollowinga abaze banfollowinga Sumaya outfit bagiraba egenda ekyuka everyday buli lwengifulumye ebaako n'enjawulo gyerinako so kiba mu mutwe and the fact that nina line mwenkitunuza kiba kivaayo bulungi. That's amazing. Kakati bw'otunga olugoye ng'oluteekako kalebo nti Sumaya luba lwa Sumaya? No. Nga bwe tulaba zino engoye ziri imported nti nno simanya wabeera Michael bamwitaani wabeera kaŋŋambe Calvin Klein ne bateekako nti Calvin Klein mabega. Kakati nayo bw'otunga hijabu ng'eyo oteekako akagambo Sumaya? Sometimes tuteekako Sumaya Sophia. Yeah, sometimes tulina labels bwe tuteekako sometimes buggwawo ne tutafaayo kubuteekako kuba mwamanyira. Kuba twamanyira but with time tugenda kifuula nga buli lugoye lufuluma luliko lebo yaffe. Okay. That is good. Abalungi abatulaba bannange tulina Sumaya Sophia nkakasa mufollowinzeko ku TikTok awo. Nze personally yenze ensinga okufollowinga Sumaya Sophia. Namulaba olugoye lwayambadde ku Yidi. Nze nali sisuubira muntu nga yesiba niqab okubeera that smart. Si mu bubi bambi. Sikyogera mu bubi. Naye kwegamba okusinziira bwe ndaba ndabanga omuntu yenna aba yeebisse. Okitegeera ffe twabimanyira nti omuntu yesiba bw'ati neyessaako ka make-up ffe tulowooza kwe kunyuma naye munaye wanyuma nnyo nakwogera nako the next day era nali so happy bwe nalaba vidiyo yo nagamba alhamdulillah why kuba bwe nagiraba ekyasooka okunzigira nti if people like Khadija can appreciate this dress code and bw'okyogerako abawala bangi abakulaba nawe bo-inspiringa bayinza okugamba olaba Khadija asiimye olugoye olwo naye arambadde I can also put it off. So kyansanyusa nnyo nnyo nnyo
era nsaba Allah ayisize okwo n'abalala bajje bakole orders batunge engoye bambale bulungi like bagale hijab. Yes. Okay, kaakati ng'ojjako okubeera nti nno engoye zonna ezisinga obungi z'otundirako nikaabu. Waliyoko hijab z'okola nga yo eri bweti plain nga bw'olaba nze bwe nnyambadde nga teriiko nikaabu? Yes. Kaakati ekintu kya nikaabu kino kyajja kitya by the way? Oyinza okumbuuza watandika ddi okwambala nikaabu? Exactly. Nga ntandika okutunga engoye online okwo nali sambala nikaabu. Nelwakuba it's back then nga visibility yali ntono nnyo. Yeah? Kati naye nga kiina engeri gye kintawaanyamu okubeera omukyala omusiraamu ng'oli online olina messages z'ofuna bagamba lwaki weetimba lwaki like abantu balina endowooza all the time nti buli ali online okwaba alina ekirala kyakola kyayisaawo. So nga mpulira kinnumiriza nga ne basheyi basomesa nnyo abakyala mujja ebifaananyi ku TikTok. So nasinkanako sheyi omu ne muyitiramu ne mugamba sheyi ndi mukyala mufumbo ntunga engoye ate nkolera waka. The only way for me to work is online. Engoye zange nina zitimba nzambale bakasitoma bange bazirabe bazitegeere bakole ki bazigule. Sheyi n'angamba tosobola kukozesa dami. Namugamba dami nsobola ogikozesa naye okuzambalamu kyekisinga kuba ozimodolingira. Ekituufu yaŋŋamba tekikkirizibwa. Era by the way talk gye nafuna ne sheyi nasooka ne ntuula ne nfumiitiriza ne ŋŋamba nkiveeko nkole ntya. Naye ate bwe natunira the other side of it nti bangi nnyo abakyusiza dress code because of me. Allah ayisiriza kunze alhamdulillah. Era sheyi kirala kye yaŋŋamba kwekyo nti tekikkirizibwa naye kale bw'oba okirebezzaamu weebikke teekako nikaabu. Kati then lwe natandika okutetenkanya ne making sure nti buli lugoye lwentunga mba nina olupostinga. Kitegeeza ki? Nina oluteekako nikaabu weyava. From back then nali sambala nikaabu. Kati nga buli lwe ntunga olugoye off kati esigalawo nkolamu nikaabu. Kati ate abantu ne kibanyumira nnyo baali bamanyira nikaabu eva zibeera za black. Tofulumya olugoye lwonna nga lwaki kaleemu nga lulinako nikaabu erufaanana. So I started like that. Naye nga mu kuteekako nikaabu si nti njibakaka bajambale si nti no kijja nti nze bwe mba mpostinga olugoye lwange nina okwebika ate nina okuvaayo ng'ekifaananyi kikola ki olugoye luvaayo bulungi. Nga soolaba nti buli lugoye nteekeko nikaabu ya black. Banaye bakasitoma temugana kuodaringa ngoye ku Sumaya lwa nsonga nikaabu ogiteekako ng'ogyagala. Banaye abantu babadde balowooza nti gweotunda bino eno nga buli kimu ky'otunda kirina kubaako nikaabu. Aye personally bwentyo bwe nali ndowooza. No, waliwo n'ezimu nga teriiko. Yes, ne abaya nzitunga. Kati sometimes abaya ebaako veil. Veil w'ogisalayo tofisaawo na material nikaabu. Kati awo ezimu z'olaba nga sometimes ntaddeko obuteesi mask. Nga sitadde okulaga nti olugoye luno terulina nikaabu. Naye era banaye yadde wakabitandika juzi tetukyakujjukira face. Aye personally si kyamujjukira bw'afaanana bannaye Sumaya Sofia. Kirungi. Kyentukubeera curious ng'omuntu agamba naye oyo omuntu afaanana atya? Like tofunayoko abantu abakuze gw'ofaanana otya? Akati abamu kibanyiiza bunyiiza. Lwaki weebika? Like namutula n'ogamba I wish you knew emirembe gye nkifunamu. Era kituufu. Banaye tofuna nnyo bakusinga. Okubeera sheyi yakiŋŋamba mu kusooka kyankaluubiriza naye ate eventually ne kifunamu emirembe egitagambika. Nti ne bwe mba ntambudde like no one kati gwe Adija ne bw'oyitaawo buli omu amanyi oyo Adija. Kituufu. Naye nze banaye kituufu nnyo. Ne bwe neegendera erimu owino oba no one is bothered. Banaye naye nze nange era we naaba saagala abantu bandabe nja kutandika bwentyo. Nsooke neeteekeko ka nikaabu mbayiteko abantu nga tebamanyi nti yenze. Nasooka bwentyo ojagenda olaba nga ngenze nkimanyira. Okitandika bwentyo eventually n'osanga ng'ofalinze in love with it n'ogyagalira. That is super amazing. Thank you. Banaye okubeera ng'oli mwana muto ng'oinspiring bannamukadde nga ani muto? Egwe. No.
abamanyi bakimanyi ntakukakadde kyokka mbaddengako ng'era nga nkugoberera ng'ogamba nti okolera waka. How does it feel okolera waka? Abakyala balowooza nti olina kgenda mu town okuyimirizaawo business. No, if there is something that ekiwa emirembe is working from home. Kakati measurements z'abantu ozikola otya? Bajja? I can see your photo nemanya size yo. Yeah. Omuntu omulaba bulabi bw'oti noga kati ono adija kino kyekimukolera. Yes. Kati gwe nkulaba nemanya yambala 58. Oli gifted mukwano. Then mpozi abamu basindika measurements zaabwe. Yes. 58 yetya ye XXL. No, so genda mu XL. Anyway, yandibadde nga XL. Nti toli muwanvu nnyo ate toli mumpi. Oli wa kigero. Toli munene nnyo ate toli mutono. Kakati omuntu omutunulira butunzi nogamba oyo ali 42. Kati tukola sizes okuva ku 54. Oyo ye mutono omumpi. Then amudiira 56. Mumpi naye si mumpi nnyo. Addako 58 then omuwanvu nga nze 60. Then bw'aba muwanvu nga munene eba 62. Munnange tolimbye nyambala 58 era nkwewuunyisa. Kituufu. So kati omuntu omutunulira butunulizi bwoti nogaa kati oyo olugoye lwe ngenda ddukola bwenti. Togendagako disappointed omuntu n'akutuukako ng'olugoye tebigira. Rarely, sometimes kibaawo, but rarely. Waliwo customer ati okugamba nti maybe ninanga omukono omunene. Amazima. Kati olugoye ne lutuuka ne lutamutuuka. Naye bwe ziba zituuse zikomawo ne tukyusa. Ne mukyusa. Bannaye mbadde ntidde nga ngamba nti abantu bakusanga waka notekinga measurements. No, it's strictly work online. Kuba okolera awaka, wosalawo okolera awaka oba olina byolina okwerekereza. Kati nze ekisooka landlord wange akimanyi bulungi nkolera waka naye etteeka liri nti tokkirizibwa leeta wano bakasitoma. Era kasitoma we mufuna nze bwemba sirabyeko sigula I let her go lilla kuba n'amateeka gengoberera. Omuleka n'agenda. Muleka n'agenda manyi tebadde riziki yange. Munaye era Allah akuteeredde mu baraka abantu bakwesigiddeyo nga bw'oli. Alhamdulillah. Era bannange bakasitoma bange mbeebaza nnyo. Butuufu banneesize. Nange nkyewuunya naye I thank God for that. Okyewuunya. Nkyewuunya nnyo. Munaye byonna bisoboka. Alaba olugoye n'omugamba. Some people ateekako ne ssente nga tanaba na kumanya oliwa. They just see you and trust you. That's amazing. Bannange webale kukola. Abantu abasinga tebaagala kukola agamba nze nkolere ewaka. Waba omwami tampangisiriza dduka mu kiyembe sijja kukola. No. Agaana. Nedda. Kuba olaba nali nkolera mu town. Naye nze I personally natuuka ne mpulira nga nkooye mu town. Ne ngamba omwami ngenda kukolera waka. Yali alumanyi nsaaga. Yagenda kwekyusa nga ebintu byonna mbireesa waka. But ate olina omanya kimu when you start working from home nawe waliwo challenges zaazo. Abaana abagenyi. Naye ng'oggyeko ekyo watandika okukolera waka because you know customers are not going to come here obaamu n'obugayaavu. Kati nga ffe nga weebaka oda ya customer omugambe ngenda gikuwa ku Tuesday rokeero gitunga. Otandise ogitunga amasanyalaze ne gabaako. Already yasasudde like ngobeera ku pressure. Nga obunafu obeera lazy because you know kasita sigenda sasula rent you know oba tofaayo. Then nekira ate bw'omala okufaayo bw'otandika opiikinga oli mu managinga awaka n'omulimu at the same time. Yeah. Kuba oba oli ate bize nnyo. Nze nabeeranga awaka nga buli wootuuka buli kasonda k'ennyumba mwogendamu osangamu engoye zange. Oba mbadde ngenze reegezaamu mu kisenge awali mirror ne nduleko eyo nga nziruka kulaba kino. Omwami akomawo awaka n'asobera but his understanding akulaba wakatandika n'akugumiikiriza. Ekiraga nti naawe omwami w'oba okkiriza omukyala okolera awaka be supportive. Don't be so picky on her. Kuba byonna namutawaanya mu kutandika naye kati yasinga okifunamu nti I'm home all the time. Sizunga. Ali awo abeera contented 24/7. So omwami omukyala aba ayagadde okwera ka support her. Gwajjo singa okifunamu financially, physically, emotionally.
nti bw'aba ng'akomyewo anasanga tonaba nakuddiisa mmere agumiikiriza. Olina abakozi b'okola nabo awaka emmere balina okulya n'akuyambako n'obawa emmere. Oba obiraba byonna namanya with time nange nja kubeera supportive gyali. Wow, that is amazing. Yagwa agenda okusooka okutukolera online clothing store ey'obusiraamu ng'eri Gumite ng'omuntu atunula butunuzi n'agamba nti kangule kw'ono omuwala. Inshallah. Sikulimba and I pray for you big time. Yeah. Kakati abawala abateebikkirira abali eyo. Allah tannamusaasira, Mungu asaasira gw'ayagala. Oba judginga? No, I don't. Do you judge them? I don't. Because nze saakeera ne ntandika kwambala bwe nti. Nange nina story we natandikira. Olina gy'ovudde. Nina gye nvudde. Kati buli omu alina step gy'atuukako era bwe mba ntunga lwakuba nti at times ntuuka video zange ne nzijjayo. Lwaki? Simanyi naye Imaani yakusukka? No, not really. Si imaani. Actually kagambeko n'ekyakuba nti sikiriza abantu kusavinga videos zange kibanyiiza. Why don't you allow us to save your videos? You don't want to be overshared. No, like kubeera buli wamu mu buli simu ya muntu. You know? You just see what you want, you buy it. Nti oba olaba n'olugoye we balugula ne luggwawo ng'eyo video njijjayo, it is a closed chapter. Ng'oteekayo design. Ngateekayo design endala. It's not all about being in media, being known, being not really. So ngambagamba nti okwambala kuno kulimu emitendera. Kasita obanga buli mutendera gwaliko kikola lwa Allah so si lwa kabampaane. Nti waliwo omwana gw'ojja okulaba ng'ayambala bubi nga naye bw'omulaba akwesitaza atambula omubiri gwonna guli bweru. Ne wabaawo oli n'agamba naye nedda ate oyo simutuuseeko, kale kanyambale sikaati nga mpanvuko ne blouse nga mpanvuko nsibeko akatambaala wadde sibye binti ku lwa Allah aba alaba enniyayo. Kati ne wabaawo oli agamba nti nze sikaati empanvu njambadde naye enkutte kanyambale eya round nga tendaga nnyo figa nteekeko akakaaya. Ne wabaawo n'oli agamba neeyo nedda mulimu steps. Kati buli omu step gy'oliko kasita obanga w'olaba ayambadde obulungi akwegombesa akwinspiringa. Kuba mulimu abalala nga ye bw'andaba bw'ati nga mukyala musiraamu naye nga bw'andaba bw'ati anneetamu agamba kale raba biki ebyo by'ayambadde nga wulira ne bw'andaba anyiiga bunyiizi. Kati n'oyo aba aliko ate ye aba yeetaaga nnyo n'edduwa. Ate waliwo n'andaba nange nga bwe nyambadde bwe nti tolaba nti gw'ogamba you inspire us, you inspiring girls. Ate wali abandaba naye nga Sumaya, you don't even know what you're doing, you're spoiling our girls, your hijab is not hijab. So nange sisobola judging oli kuba nange wali anjudginga. I'm not the perfect one. I'm not the best. So buli omu wali kasita obanga oyina owulira oyagala okukyusa ne waba tonnakyusa naye ng'owulira okyagala, keep praying for yourself, you will surely achieve it. That's amazing. Bannange byonna ebigambo ebiva mu Sumaya by'amakulu naye ate obudde tulina butono. Seeka tukoze tutya? Alhamdulillah. Obudde tulina butono. Tuli ku ddakiika nga mmeka? Kaakati bannange abalungi abatulaba tugenda kuba tubasibira olunaku olwaleero insha Allah hajjatuwa Haji ono. Haji bw'anaddamu n'amuwaayo time n'amugamba nti genda osisinkane Hadija wali mu ka garden nja muzza. Njagala okubebaza okutulaba naye n'okusubscribinga Sophia. Omuntu akwagadde singa aba ayagala kusupportingako. Ng'agamba nti nange Sophia yadde sijja kwesiba niqab kankolereyo hijab. Akusanga wa? Ku TikTok. Ku TikTok. Akunoonya ku Sophia. Sumaya Sophia. My number eri mu bio. Lwaki manyi babuuza nnyo mu comment section yo number. Oli balabanga gwabeera arrogant obagamba nti eri mu bio. Because every time we take a number mu comment section, at times muvaamu shadow ban. So
ebeera mu bbayo mbeerako all the time. Okay. Bannange ono omwana wa busiraamu saagala musimaasima nnyo nnyinza omwokesa nti mummanyi ebyange engeri gye namanyira sho z'olugambo. Bannange engeri gye namanyira sho z'olugambo ola ate wenkuzza mu lugambo. Nedda. So bannange mujje muwagire ku Sumaya Sophia mukyala mutuuzi atunga engoye ennungi ate nga yazeetungira. Nange kennyini maaso awo ngenda kwambalamu mu nikaabu. Inshallah mumpulire nfaanana ntya. Ate wentyo we nabagamba ngenda kwebikira ne mulowooza mbalimba ne neebika. Nkuze emyaka eja nga neebikirira. Kaakati inshallah ngenda kuzzaako nikaabu. Mwe mujja kunneerabira nze kambabuli. Amiina. Bannaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Kuyidi muva maka muyina nika mulina akiika onoonya kyakwambala ye Sumaya Sophia wano ajja kikukolera bulambalamba ate akuwa material ennungi. Mulekerawo okubeera common. Omuntu n'aleeta olugoye okuva e China, olina luleeta okuva e Dubai, zonna engoye nga zezimu. Kati ebintu byakyuka batutungira butungizi. Genda ku page ya Sumaya Sophia ku TikTok obeere ng'omwebuuzaako muweereze ka DM omugaye nti njagala kuntwala mu process y'okutunga ebeera etya. Ajja kubakolako bulambalamba. Neyanza nnyo bakwano mwebale kutulaba yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale singa namaze